Mbadde nzija okukola sheeno nsanze abayizi bangi abadda ku masomero awo nno abazadde point weeri mwebale kuzza abaana ku masomero naye mu WhatsApp yange mulimu inbox nyingi ez'abazadde abalina ebibuuzo n'eyo gye mpitira kubanga emirimu gyange gya field omuntu musanga gy'ali ate ekintu ne tukikwasaganyiriza eyo kati abazadde badde bambuuza nti Fiki gwe musomesa oli mu masomero tubuulire ensonga y'ebisiyaga ebiyitiridde mu masomero gaffe biva ku ki ekituufu nange mbadde siina ansa kubanga oyinza okugamba nti oba oli awo nange gye ndi abaana bakyali bato nnyo oba oli awo ne gye nkolera tebiriiyo naye nga beebuuza nti oyinza okugamba nti tubadde tubimanyidde nnyo mu single school naye ate ripooti zonna ezifulumye ziraga nti ebintu bino biri mu mixed school ate nga biri nnyo mu masomero ate gwe wandigambye nti buli muzadde ge yandyegombye okutwalamu omwana we tetuwulira nti kasomero kali eyo mu kyalo nnyo oba nti teri adde akamanyi amasomero gonna ag'amannya ate ebintu bino gye tubiwulira Sina ansa kwekyo naye nga sinnaba na kunoonya abakulu b'amasomero sabbiiti eno yennyini ngenda kunoonya ndowooza abakulu b'amasomero nga 2 oba 3 okusinziira ku busobozi bwange mbabuuze byonna bye mubadde mumbuuza mbibabuuze babeere nga batunnyonnyola batubuulire ensonga eno evudde ku ki naye nga sinaana banoonya gwe ng'omuzadde ki ky'okozeewo okulaba nga naawe kuba kati olutalo tulimu ffenna omwana wo gwamututteyo ku ssomero fine eyo gyabifunidde oyinza okugamba nti oba omukulu w'essomero bamusibe and all that naye gwe ng'omuzadde omwana wo olina ky'okoze okulaba nga tagenda mu bintu ebyo mu byalo bayitayo n'owulira ffe tugaba basale tukola bwetu ne bwe tutuwa omwana ebintu ebyo obyewaze kubanga omwana we ekituufu kiri nti gwalina okukola kyokumweweera kale oba oyagala basali tuukayo ku ssomero nnyonnyola omukulu w'essomero nti bannaye enfuna yange si nnungi eriyo engeri yonna gye nsobola okuyambibwako naye bano abantu abagenda ku byalo eyo nga babaga nti simanyi balina basale bayamba ku baana tuwe omwana wo tukole tutya kaabe muwala bayithawe kuba kati njogera ku sayidi zombi kaabe muwala ayinza okuba nga tagenze mu bisiyaga naye ate n'agenda mu mbeera etagenda kuba nnungi omwana n'afumbirwa ku myaka emito nga tanaana kwetuuka naye ate era n'ekirala omuzadde olaba omwana we asiba balansi naddala ffe wano mu Buganda tukuze batugamba empale omwana omulenzi erina kubeera mu kiwato kati gwe olina omwana wa senior 1 senior 2 senior 3 empale azitambuliza wansi wa kabina ekyo kiraga ki ezo zimu ku indicate ziraga nti ayina emize emibi gyakola ki oba oli awo gye yeetabamu so olutalo tulwane fembi nga bw'obuuza nze omusomesa lwaki ekyo kigenda mu maaso naawe omuzadde kikyokozeewo okulaba nga omwana wo tayingira mu mize mibi egifaanaganako bwe gityo kale sabbiiti eno ngenda kunoonya abakulu b'amasomero ebibuuzo mbibasoye era nkakasa we tunaaviira mu interview gye naaba nkoze nabo ebyokuddibwamu gwe omuzadde andaba ojja kuba nga obifunye nkwaniriza tuli ku Fake Media subscribe like comment share ate emboozi eno tube nga tujjunyumirwa n'okusinga oteewerabira kade kubanga buli wookanyiga kakuwa notifications ku programs zino nga zaaka premiere nga ku set nina muyite ntya mutandisi wa kibiina ekimu ekya film nga bwagenda okuba nga atunnyonnyola so oyinza okugamba nti akola film azibeeramu tugenda kunyumya mboozi ya film gwali eyandaba oyinza okuba nga tomanyi kyekyetaagisa kubanga gwe film ogiraba ku screen awo gweolinda bulinzi nti bannaye eno feature film nti nga bwagenda okuba nga bitunnyonnyola nti eno seri gweolinda bulinzi nti episode eddako eriwa naye nga tomanyi akola film kikyayitamu so yemboozi eyo tugenda okuba nga tunyumya olunaku luno dakiika entonotono ze tulina nkakasa we tunaaviirawo ng'otegedde ki ekyetaagisa kubanga olaba gwe firimu eyo gy'oyita ennungi ye abaffe abakola amajaani biki bye batakola ye abaffe lwaki
tulaba nti firimu eno eyinza okuba nga yakola bulungi okusinga ne kweno kyokka nga ekibiina kyekimu kyekyagizannya abazanyi bebamu abazannya eri bebamu bebazannya eno naye eno n'ogiyita kifirimu ate eri n'ogiyita firimu oba oli awo ne bategeka ne teba concert ajja kukinnyonnyola oba kiyita ne mujja ne mugiraba ne mugaa nti naye bannaye bye twalabye bagironkinze naye teyanyumye ne siddi ne mugaana ozigula ebyo byonna bye tugenda okuba nga tunyumya musanyusa okusinkana nange nsanyusa okusanga ssebo ogamba otya nje bulungi mpozi mweyo abatulaba beeyanjulire nsanyusa nnyo okubeera nammwe ku mpewo wano abatulaba amannya nze Ssebuuma Isma nga ndi mukozi wa firimu ezaffe ezawano mu Uganda ndi producer Sebo ali atulaba abiyita binnauganda abatabizalayo ennyo sayinza batabizalawo olw'ensonga era ffenna tuli bannayuganda abazikola kale okiyita ekinnayuganda ggwanga lyaffe kati tulina okukyenyumiriza because nti era mwe tuva twala n'ebinigeria tubita binigeria because ababizannya banigeria. Yes. Njagala agiyite film oba movie lwaki lwaki akiyita kinnayuganda lwaki ekyo kijja nnyo okusonga nti bannaye bagundi no bafulumiza film movie y'abagundi mwagirabye ekinnayuganda ky'abagundi tebyanyumye nandi kati era ekifulo ekinnayuganda kuba nti kikoleddwa mu nsi omwo Uganda bakizannye tebakizannyidde Nigeria oba Tanzania bazannyidde mu Uganda kale olwokuba ekyo bakikoleddwa ekyo kyekibeera ekinnayuganda because nti abakizannye bannayuganda nolwekizannyiddwa era mu Uganda oluusi n'olulimi mwe kibeera era olukifuula ekinnayuganda Sebo. So Isma ava mu kibiina ki era films ki ze mukozeeko? Isma company wagita Perfect Movies Ent tukuli mu kibuga Masaka mwe tusimbye amakanda tugezaako kukola films nnyingi. Tulina films nyingi, tulina Kyosiga, Safari empye running ku katale, tulina Mwana mu Kika, tulina Losing My Love, tulina Serwajja Okwota, tulina films nyingi. Yes, Sebo ze twakakola Kiwedde, tulina Sandra, n'endala nyingi kuba field tugiruddemu. Ku katale kweziri era omuntu asobola ozinoonyaako mu library n'azifuna. Yeah, of course films mu maduuka mweziri. Era omuntu abezeetaaze ndowooza bw'ogenda ku library kuli okumpi be baba tebakoledde fitina bagikuwa omanyi n'abamaduuka abo olumu batukolera fitina firimu zaffe ne bagaana okuzitunda bagaa ziriko obukwakkulizo ate kyandibadde kirungi nti ne ziba nga gyeziri nga munnayuganda asobola ozifuna naye mmanyi mu maduuka agasinga obungi gyeziri. Sebo firimu zino gw'oziyingira ddi ozitandika ddi? Ntandika firimu 2008 mu biseera ebyo nali muyizi mu kampuni embagita Golden Touch Pictures ate era gye natandika because nti nze we nayingira firimu nayina ebigendererwa bingi. Wali muyizi otegeeza ki ng'oyiga firimu? Naye njiga naye we nayigira nagenda okutuuka nga talina okunjigiriza ali yekka ng'omuntu talina organized bulungi nga bayita lwayagadde so ate nga nze ndaba kiba kyabuvunaanyizibwa tubeera organized era ne mukolamu omulimu yennyini mukama wange nimuga ntuorganizinge tukole company so nanzikirizaamu nampa obukulembeze nkulembere okutandika kampuni nengitandika era ne tukola project nyingi zawerako mu biseera ebyo 2008 2009 2010 era nga omanyi nti bw'obeera ewantu nga bakukozesa oba oli muyizi otuuka n'okola ki n'oyiga nawe n'ogenda n'okola ebibyo so nange nayiga nentandika ebyange. So gwe mutandisi wa Perfect Movies mwaka ki gw'ogitandika? Perfect Movies ngitandika 2013 ngitandikira Makindye. Bwe ngitandikira Makindye twakola project zaali 3 kati waliwo ebyansumbuwamu awo
nga ndaba bitandise okuba mu okutagalatagala olw'obuvunaanyizibwa bwe nali nfunye mu biseera ebyo ne Masaka gye ndi nga ndaba obudde obusinga obungi mbumala Masaka kati ng'ate kampuni eri enneetaaga ate ng'obudde bwayo nabwo bwennyini ndaba nga nga butono. Ebiseera ebisinga obungi bw'oba toliiwo emirimu giyinza obutatambula nga bwe wandibaddewo. So kyampaliriza okukyusa kampuni ne ngijja e Makindye ne ngireeta e Masaka essebo. So mu kugireeta e Masaka olwo otandika ne bali bawava nabo e Makindye oba wajja muno mu Masaka n'okola search n'ogamba kantumbule talanta eri eno e Masaka kuba manyi naye waliyo abazannyi abalungi? Bwe nali nzija nasobola kukola research naye nenkizuula nti sayina busobozi bufuna abazannyi mu kiseera ekyo ab'e Masaka. Naye olw'okuba nti kampuni yalina okutandika e Masaka mu 2017 kyampaliriza okukwata abamu ku bazannyi abali mu kampuni eri ne mbaleeta, era waliwo omuwala bamuyita Birungi Tasha essaawa zino ali Kata, y'omu ku bawala be naleeta okujja okutandika kampuni n'abazannyi abalala, era pulojekiti eyasooka be baagikola. Naye olw'okuba nti baali tebasobola kubeerawo lubeerera nga bava Kampala we bajja eno, nalina omulimu gw'okunoonya muno mu Masaka abazannyi abasobola okubeera nga batambuza kampuni ogitwala mu maaso. So nanoonya abazannyi era ne mbafuna ne tutandika ne tutambula. Wakikola otya? Wakola auditions, wanoonya mu badirector mikwano gy'abali mu Masaka ne bakufunirayo abazannyi eyo? Mu kiseera ekyo mu Masaka sayinamu director mukwano gwange because nti ne badirectors be natuukirako mu biseera ebyo bankaloobereza oba nasiŋŋana nga bamaanyi nnyo kaligoze tebakumanyi tebamanyi byokola nga ne director okuwa omuzannyi we ajja kuzannyireko nga tasobola. By the way, director omu yansaba ssente empitirivu nnyo okuzannyisa okumpa ku bazannyi 3. Ssente ze yansaba nga zipakira abazannyi 20 bajja ekamba ne zibalisa ne zibasuza ne zibazzaayo naye nga yazaagala ku bazannyi 3. So badirector tebanyanguyira era nakola nnyo okulaba nga neeyimirizaawo okusobola okulaba nga emirimu gya kampuni gitambula because ekisooka nalina experience eyekyo kye nali ngenda okukola nali nkikozeeko era nga mmanyi bwe banoonya engeri gyosobola okufunamu abazannyi wadde ate abazannyi nabafunamu obuzibu because nti ebiseera byenagirako e Masaka wano nga film industry erimu obuzibu bungi nnyo okuyira ddala mu badirectors abaliwo era abaaliwo mu biseera ebyo era bakyaliwo n'abantu bennyini because njukira nti bwe nali nkola auditions abazannyi abasooka bava mu bibiina ate birala biri ebyabali abajja ne bajja eno because mu biseera ebyo tubagala nnyo wala ekintu ekipya ekitandise ko omuzannyi asooka okubeera mu kibiina nabeeramu emyaka 2 nga tewali nnyo kyanjawulo kyalaba kikolebwa. Ate wafunako ku bazannyi bapya nga tazannyangako nga tagendako mu kamera? Andi akati gwe tosobola kumanya nti omuntu oyo tagendako mu kamera bw'abajja takulaga nti yali alina waavudde naye omulaba ebikolwa bye nomanya nti ontaziika kati kyandeetera okutandika okunoonya abo abatazannyangako naye era si kyangu because omuntu firimu takitwala nnyo abamu abakyagala nga takirina abeera onaga njagala kuzannya firimu naye takiwulira osegeera abamu bwajja tufuna abazannya b'enjawulo waliwo ayigana njagala kuzannya firimu n'atuuka n'alaba nga tajja kubisobola n'alabamu omulenzi omulungi n'abamu omuwala omulungi n'abalabala nga omulimu gwakola gumuwa obudde kange nemberekeyo mu firimu kasasiri bize najja nga azze kumala bumazi budde era baleka nkubule mu bazannyi ba firimu ebitundu 80 ku 100 tebalina bigendererwa jasatwala butwazi budde wane Masaka oba wonna mu Uganda because yes kisoboka ebitundu 80 nga binene andi kati abantu abasinga obungi ebirubi byabe bimpi tebalina birubi binene kanze nzo kamera okuva 2017 okutuuka olwaleero Perfect nzo kuba yakaitamu abazannyi abawera 300 nengo yenzo kwateweza abazannyi 20
era bw'onoonyamu omuzannyi yakitandikiramu ng'etandika taliimu. So ki ekiviirako abaana bano okuva mu bibiina either ne bagenda mu birala oba nogaa nti firimu ngivuddemu? Ebintu bingi. Ekisooka firimu ya Uganda tesasula. Ebbanga lyonna tumaze mu firimu oba tokola kufuna ssente obadde okola lwakuba nti okyagala. Ekyokubiri okola n'essuubi tomanya. N'ekirungi olwaleero otuuse atisi akamwenyumwenyu kwe kali kati ku matama nti olwali atisi tufunyeyo amakampuni n'ebitongole ebisobola okutuwa ku ssente mu firimu. Naye luli kakati ng'omuzannyi ajja alowooza azze kukola afune ssente. Badde ngamba nti omwakolanga firimu ng'oga nti tugenda gironkinga mutunde CD. Firimu abantu badde tebabitegeera. Naddala Masaka wano abantu ba firimu tebabitegeera. Wadde noga nti tutegeseyo stage performance. Ne bw'otegeka kale wano Masaka waliwo ekintu kyawo nga bo abantu ebyo bya firimu tebabitegeera. Nga tugenda n'emizannyo kati balina abantu bamanyi ba Lubowa, bamanyi ba Ebonizi, basobola okutegeera babaluddewo bakayimbira. Bamanyi ne kati bino bajjukira ebiseera ebisinga obungi omuntu gw'oyita abeera naawe. Eyo kakati bwe gwetusiba ffenna ogenda kunzannyira biki. Kati tasobola kujja okujjako ng'omugambe nti jangu olabe ku bwereere naye muga nti ssente. Kati ssente zange zigenda kufiira bwereere. Ssente zange nkuwa zaaki gwe mbeera naawe. So nga ate wadde oyinza okuba kyokola kirungi naye akunyoomerawo fast. Era bw'obanga omuntu aggwamu amaanyi agakuggwamu mangu toka ye nfanaki. Kuba osobola okukola show nga wano n'ofuna abantu ekinene nnyo abiri abasasudde bw'oba wategese show ya 5 abakuwadde 2 babeerako nga 6 abala 2 abala biki bye mugenda okusanga kati soke tubirabe abala nga babwereere. So nga tewasasudde ekifo omuzannyi agenda okuzannya amanyi tukoze show ajagamba nti kajja kufuna akasente kasatu tukoze show kati n'otuuka ekifo kyonna nga kikalu alejjukira babiri mulina okubazannyira oba basasudde oba tebasasudde mumina okuzannya bamatiza kuba ate abo be bajja okuleeta abalala 2 kyokka ate wadde muzannye mutya temumala mube mulugunya tebyanyumya. Kale singa nagenze neeba kuba nagenze nendabamu ennyimba zange osegeera singa nagenze mu kiraabu eyo era yabala nti weekend yatusaze weekend byansaze kale saategere sandize wadde muzannye bulungi. So embeera ebaddewo emabega nga weeri naye ekirungi kati egenda etereera nti n'abakozi tweyongedde obungi. Luli abakozi baali batono. Ekyokubiri nga n'ebyokukola oluusi tebabimanyi buli muntu akola kyayagala naye olwaleero at least tulina tutuuse. Ng'oggyeko ekyo kyennyini okuva mu bibiina and so on, abazannyi b'okutwaliza awamu obasanze otya ebbanga akabanga akatinitini k'omaze nabo nti gundi before nga sinnaba oba olina b'otadde maybe oba naye kennyini nga tannasalawo okugenda, abazannyi bano obasanze otya ku set bwe muba mukola scenes ez'enjawulo eyo gye muba mulaze and so on, obasanze otya? Kati ekintu ekizibu ennyo mu bulamu bwa firimu be bazannyi kyekino ekisinga okubeera ekizibu era ekinene era nze kati kyezibu ekino ekisinga okuntawaanya. Si mwangu waga nti kola kino n'akikola nga bw'okyagala. Omuzannyi omuntu ajja ng'ayagala naye n'otuuka okukola n'odda ku ssimu n'otuuka okukola boyfriend ko lwajja n'otuuka okukola muli mu rehearsal obanga mulina ku shooting mumaze okurihaasinga omuganda nti kati tugenda mu kamera. Omuzannyi ye wonna bwe kimukwatidde era naddala abawala abo bw'aba neyamusuubiza omugulirayo bbiya nimba mulina shooting emirundi 100 yesaba biba tebimukwata ku bbiya yamukwatako nti omuwala asobola okujja wano naaba nga abaddewo naye ngaeyamusuubiza bbiya tugeze yamugambye ku ssaawa 8 ezo zonnyini ze mugenda okushootingirako mutuuse ne ku sseeri okugamba nti action n'ogamba nti asituse agenze avuddewo ku seeti. Kaakati no kankubuulire ne bw'okola otya
era kyasooka obbaga banenze mu shooting emangu saa 8 siriiwo ateekawo embeera sini ezange ze ziba zisooka oba obutajja najjako essimu ategedde temujja muganya kwajjukira tulina amateeka gafuga shooting wategeera nti amateeka makakali tegajja mukkiriza so nga te boyfriend yamusuubiza omutwalako out kyakola ajjako essimu kakati mukanya kukuba essimu teriiko n'agamba nja bannyonnyola bwe naabanzizeeyo ekyo kyennyini nja kubannyonnyola naye lazima nga nkubuulire obuzibu obuli mu kutuuka okuteeka shooting bunene nnyo kwa kyo ekintu ekisinza okukalubiriza abakozi ba firimu olunaku lwa shooting terutuukikako kuba luba mirintendera mingi nnyo gy'oba oyiseemu okutuuka ku shooting okwo naye yo omuzannyo tayagala bimanya tayagala kumanya shooting etuuse yagenze out tayagala kumanya ayinza okuba nga ne karakita ye yezimu kuziriidinga ayinza n'okugamba nze bajja ku shooting enkya nze gwe mba musembyayo naye nga ate puroguramu yammwe yalina okusooka era abeerewo nga tavaawo naye era omanya obuzibu gye buva kuba nitogenda muwa ssente ewava obuki obuzibu ate ne bwe naabeerawo bagenda kunsasula ono wuuno agenda kungulira ebyokulya tunaaba tunyuka mpeyo ne ka transport of course tayala kumanya so nga ate neyeerabira nti ekyamuleeta ebbanga lyonna lyamazeewo kuba okushootinga kitwala obudde nga mukola rehearsals kitwala obudde buwanvu kati essaawa eyo bonna bonna obudde lyeta bubala kyabadde akolerera bulijjo kyekino ekya shooting naye ye obwongo bwe bumugambye nti ekyo si kyamakulu kuba olwagenda okugula bbiya essaawa eyo bbiya amusingidde obudde bonna bwamaze ng'ayonoona mu rehearsals jjukira otambuza transport okuva ewaka buli lunaku lwe tujja mu shooting mu rehearsals amagera n'amadda wano olina okulya osegeera kati ogenda okubala ensimbi ezo nga ye byonna binabisse tabibala abalabbi ow'emitwalo 2 n'omutwalo boyfriend gwanamuseebuza ebyo abaza okusinga bino oyo muzanyi ng'ogyeko omuzanyi abantu abeetolerako okukola film bangi bw'otwogera ku be tuyita aba cinematographer oba bayita ba DOP oba abo bonna aba kamera bo basanze otya bagundi obasanze otya ba directors era ba directors balimu era ebiti ebyenjawulo ba directors abasinga obungi tebalina bukugu okukola ekyo badde ngamba gwanoonya director omukugu okola search nonga nti ne bakugamba nti okusinziira film gy'ogenda okukola nti erimu bwekiti ne bwekiti gundi yajja okukukolera ani akati olwaba ojja kusinga n'omuntu oyo gwe bakulagiridde ng'ali bize nagampa obudde omanyi nabo balimba nnyo nagampa obudde jjukira gwe oba wakoze program nga wasasudde ebikola locations biki ne time oluusi ne ssente osobola okuba nga wamuwaddeko kakati ye tekimugana kujja kugamba nti kino nkimanyi ne kino nkimanyi ne kino nkimanyi osegeera kale mugenda okutuuka okukola ne mukola bulungi ne mukwata ebifaananyi nga birungi naye nga maloboozi mafu osegeera badde ngamba ekyo kiba kuwa kamera directors cameraman y'omulimu gwa kukwata bifaananyi gwe mulimo gwe directors kati mu firimu muliwo kye tuyita director of photography kati ye director of photography yavulanzibwa ku bifaananyi si cameraman oyo naye aba director si yagamba omuzanyi nti action naye yabeerawo oyo mulimu gwa director of photography kutunulira kifaananyi kino so yakwatagana n'owa kamera akwatagana n'owa kamera ne bafulumya ekifaananyi ekirungi ekulina eddobo nga bakola ne director wa firimu kalwa kye tuyita sound engineer kati oyo avunaanyizibwa ku maloboozi era abeera n'owa kamera nti ono yalaba sound ow'omuzannyi nga bwe twogera wano okakasa nti sound oyo mulungi sound engineer osegeera kati ye DOP ono omulimu gwe kwekakasa nti nekifaananyi kirungi era kijja mu makulu ga siini gy'agenda okukola ng'akola
director wa film. Okiraba ekintu ekyo? Saawundi omubi atavuddeeyo bulungi n'ekifaananyi ekibi bivunaanyizibwa kwani? Ebyo ebintu bivunaanyizibwa ku director of photography ne director wa film. Lwaki babivunaanyizibwako bombi? Director wa film wa directinze ekintu ekibi. Kuba jjukira directinze kirungi wano gwe wakutte ekibi. Buvunaanyizibwa si bwa cameraman. Jjukira cameraman. Director of photography. Yes. And director of photography tosobola mukkiriza kukuwa kibi. Jjukira gwe director wa film ow'okuntikko. Gwe mukama wooli. Otegeera? Gwe boosi. Director wa film. Ka director wa film oteekwa okuba nga okolagana bulungi ne director of photography. N'omubuulira ki ky'oyagala. Kati yo omulimu gwe gwa kukuwa ky'okola ki? Kiweetaaga. Era y'omunyi sound engineer. Director bw'owulira amaloboozi gano gajjayo kiri ky'oyagala oba amaloboozi gawaawaala gabuzeemu. Okiraba ekintu ekyo? Kakadde ebyo byonna director gw'ovunaanyizibwa. Kwa director of photography ajja kugamba nti anze wabirabye tolina kiwaŋŋambye kitegeeza yadde biki birungi. Naye ng'offe tuvunaana babiri naye okusinga director wa film tusinga okukola ki? Okuvunaana. Because ye nannyini project yeeyo. Biro byonna kameramani ki byonna ebyo bakozi naye bali wansiiwo. So ba directors ebbanga ly'omaze mu film bakuzibuwalidde nnyo okusinga abantu bonna abalala abeetoolera ku film. Ba directors si bonna. Kuba olwaleero Perfect bwe yatandika wano e Masaka twakaloobezebwa naddala okukolagana n'abantu abalala bwe tukola omulimu ogumu because buli muntu abeera ne interest eyiye. Naye bwe tugenze tukola twalina okukusala amagezi okulaba nga tusaasaanya erinnya lyaffe mu bakozi abalala okubategeeza nti naffe nga Perfect weetu tukola ki? Tukola. Kati nga omuntu ajja n'ababuuza ate mmwe baani? Mukola biki? Mukolera wa? Firimu kiki gye mwali mukoze? Okitegeera? Kati ffe enkola yaffe si yakwewozaako gwe noonya mirimu gye tukoze. Okiraba? Tujajingira okwo. Gwe noonya bye tukoze otujajingira okwo. Kati ffe okujja nga tweyogerako munne ffe ba Perfect ffe tukola kino ffe tukola kino tebikola makulu. Amakulu kiki kye tukola? Emirimu gyeyogerere. Kwano unagamba ffe bagundi nga bakola bifo era mutemuna bye mukola mulya. Temuna kye muŋŋamwogera ki? Nigwe kola project ng'eyimiridde. Ajja kugiraba yajja okuwa ekitiibwa yekka. Tomugamba nti mpa ekitiibwa. Era ajja kutegeera nnyo. Oyo nyini wagirabidde ofuukirawo mukwano gwe. Ate nk'okunoonya. Because ofulumiza omulimu omulungi oluusi ogusinga ogugwe. Ekyo kikufuula ow'enjawulo. Kyolaba bakumanya olwayo batumanyi. Biki ebikola firimu ennungi? Bingi. Ekisooka firimu ennungi etandikira ku muwandiisi gwe tuyita script writer. Script writer yakola firimu enki? Because yabeera ayinza okuba nga yenannyini lugero nga yagiwandiisa. Naye nawe waliwo emitendera mingi. Ayinza okuba yenannyini lugero oba nga nze nannyini lugero waluwa nendumuwa omuwandiisi alumpandiikire. Kati nze nannyini lugero nyina byenjagala mu lugero lwange era ntuula bulungi ne script writer ne munnyonnyola nanneebuuzaako. Okitegeera? Story yange bw'eba tevaamu anga naye story eno nnungi naye nga tevaamu tukoze tutya okugirongoosa? Efirimu gyekola ki? Kati waliwo be tuyita ba script editor. Nti omuwandiisi bw'amala ogiwandiika aleetera omukugu amusingako n'agitunulamu. Ndowooza oyo naye era aba writer. Osobola okweditinga nga tomanyi kuwandiika.
mulimu aba editing nga tawandiika nga yo obukugu bwe buli mu kulaba kyowandiise kati siini eno asobola okulaba story n'agitegeera nemuyingira mu mutwe n'agiza ku screen wali okyeba kati ye n'agiraba ku screen nakanensi nga bwe mba ndaba story eno wano yandibadde etambula bweti kuba bwe bukugu bwe sabo ekyo bakisoma script editing. Yes, script editing ilo somo damba osegeera kati nakuwabula walabye osira kukyawandiise nakane wano terezaamu bwoti ayinza obutaba omu bayinza okuba babiri basatu n'okusingawo okusinzira kugwe naye nga mu situation ya films zaffe wano ba script writers bawuliza ba script editor kuba kati nze nannyini lugero nze mpandiise wadde nkwebuzizaako nyinza okuba nga nina bye sikkaanyaako naawe mu situations ezisinga tulabye nga ba editor bakkaanya n'abawandiisi era birimu emirundi ebiri ekintu ky'era professional oteeka okukakasa nti abakugu bonna beetaagisa okukola script y'ennungi obafuna mpozi ngo nti kintu kyange otegeera kwe nayo ebiri bino bintu byange nze nyino byekolera era biba bibyo ate biba tebina gye biraga bikoma ku ggwe kuba nagenda okubiraba ekyaga baba bazanye biki bannange jam wamma nteraawo kasoopu tera akazannyo awo wagenda ku bino ebirala kuliko nekinigeria ekirungi teraako ekinigeria ontegedde lwaki gwe wakola bintu byo ne bw'oyoyamisa abakugu jjukira bakuwabula ne bakulungamya banokola booti lwaki gwe mulimu gwabwe balina obukugu balina experience mu ekyo kakitegeeza olina okubeeyambisa okola nga okola omulimu muki script editor bw'agimala eyo script eba ewedde eyo eba ewedde kati bweggwa egenda mu mikono gya director badirector nabo balimu era emitendera waliwo director owa company like Perfect Movies na director waayo tuna director Andrew Perfect between director Andrew osegeera director Andrew omulimu gwe gwakuteekateeka bazannyi abanazannya script eno abawa script ne bamanya kiki bagenda okuzannya ate n'abateekateeka okulaba nga bazannya ekyo kyennyini ekiri mu script ontegedde bulungi ekyo nnyini ekiri mu script n'abateekateeka okukizannya kati babateekateeka okukizannya asobola okuba nga director Andrew alina obusobozi obudirectinga ku seeti okusingira olugero bwe lukola ki bwe luli oba ayinza okugamba naye olugero luno nandyetaazewo omuntu omulala anyambeko oba akikwasaganye anyambeko kuba jjukira waliwo twatandikidde nti badirectors tulina bangi kati tuyinza okufuna director omulala nga ne bino ebyamu ebya training ye tebimukwatako rehearsals oba mukozi oba temukozi tebimukola ki yajja ku lunaku lwa seeti ne muwa script n'agitunulamu oba script eyo ne mugimuweereza ng'ekyabula y'ennaku osegeera n'agiyisaamu amaaso n'ategera kyagenda okudirectinga kati najja ku lunaku either nga ebula ennaku nga bbiri oba wiiki mugende mu shooting n'atunuulira abazannyi n'alaba bwe mwabateekateeka bwe bali mu script buli muzannyi gwe waloolo gwe mwakasitinga bwe mwamukasitinga waayina okugenda oba waliwo gwe mwateeka mu kifo nga takijaamu oba olaba ekintu ekyo kakati bw'amala okuteekateeka ekyo ye n'addayo n'agenda akomawo ku lunaku lwa seeti lwa shooting lwennyini akomawo olunaku lwa shooting oyo naaba mulungi kuba kitegeeza bw'aba alina obumulumulu bw'alabye mu bazannyi abawa akadde ako okukola ki okweteekateeka agenda okukomawo nga muli perfect era bagamba director munne nti wano ono andibadde adda wano kati okusingako ono nga bwe mulabye adde mu kiri kati ono avuge bw'ati ono ayunge n'oli bw'ati
yina atamula nakola ki director azze ku lwa shooting lwennyini aba talina mwagaanyi ogwo teguliiwo kyekiri kye nagambye nti bw'asanga ng'omuzannyi mufu olwo ng'amuggyamu oba ng'akola ate anaamugjamu atya mu bye mwateekateeka ye nga directinga bintu bye nga mumusasula ng'agenda ng'agenda okitegeera